SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Toinayo mwana? Mbala nalekayo omukazi ng'ali lubuto. Tudanga bamuwuliza. Nayisirangako ku mwana wange. Myaka emeka giyiseewo emyaka emeka? 13. Lwaki tomunoonyaako? Ngafaanana bwentyo agala adduke. Olina mukwana ndabika bulungi nga sinnalwala. Kati ngende ng'afaanana naye ngolowooza akyaliyo? Kyali. Bw'oba ng'oli addicted kakola bakaleeta ku ssaawa 5 ng'olinamu ku ssente okatandika. Mu mbeera eno gy'olimu nga tolina mannyo mu kamwa era okagaayo otya nga tolina mannyo? Awo kati yo ati wange. Okaluma otya? Oyo ati wange tosobola mutegeera. Era oba olina kagaayira nga experienced. Gamenyeka. Naye nga tova ku mmira. So wawalaba nga gatandise okumenyeka, lwaki twasooka n'omuwummuzaamu? Muganda wange ennaku gye nnina ku nsi kuno nve ku mmira yagala nfe bufi SB. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Tukwaniriza wano ku Annabelle International School nga tusangibwa Ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeera ebweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri, security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 1331 oba nooti 775 31557 ye Annabelle International Nursery and Primary School. Gwe va mu kire ekifaananyi kye bakulabiramu ng'omuyaayo. Wakuna bakuwerekerako tujja kuwerekera kutuuke wa jjajjaawe oyo maama waani mama wa Siteera. Mugabe nze kulaba ku muwala wange sina kirala nnyo kyemwagaza njagala naye amanye nti nze kitaawe. Kitegeera kuba agala kugenda okwekweka ati omwala mugambe bugambi. Waliwo yaŋŋamba nti omwala yayinza okuba ali wa jjajjaawe. Ewaka wali omanyi ye wa jjajjaawe. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kitundu kya kubiri tukomyewo ate nate ne jjaja solo kozi liritya solo mani solo kitundu kyaffe kiri ekyasoose yagambye lwaki yeeta mani solo. Kitundu kyasoose baziba kifollowinga ndowooza emboozi ye tujejabudde naye ng'emboozi ye bambi ekwasaamu biwanvumu. Kitundu kino twakusuubiza ntitubula kutunuulira obulamu bwa solo bw'atambulidde mu kakoola era ka video ke ya postinga ng'akubiriza abavubuka akakoola kano kagenda empola. Kekasinga tukwatako ka video ako atunoonye ku jjajja ono atubuulire. Abavubuka bangi bayingiridde okukozesa ebiragalalagala bakozesa enkoola banywa mmira bakola ki banywa bazita paafu bingi bakozesa. Waliwo nakakuba akape bakayita batya ice oba okamanyi. Waliwo akakuba mbukaveeyo oba mu nsi eki naye mbu omwana akanywa mu mwezi gumu oba olisi ice kati kako Sharifa agenda okukanywa agenda okudda nga yenkananga ng'akozze. So
tusanze okulaba mu kitundu kyaffe ekyokubiri naye nga oli bulungi obulamu obutwalaganya Mukama akyankuumye nga bwe twasuubizza abatulaba nti ekitundu tugenda kutunira ku bulamu bwa mmira obuwangaaliddemu bwabutandika otya andi buki bye bukutuusizzaako naye nga tunaba kutunuulira bulamu obwo nyongera okujjukiza gwali eyatulaba bannaffe aba Airtel bakwetedde extreme wifi gyefunire ogiteeke wakaawo ogiteeke ku woofiisi ku mulimu gwo oba mu ddwaliro wonna wonna noba nga gw'oli ku kyeyo osobola ogigulira mukadde wo n'ebeera ewaka wa mukadde wo ng'omugenda ku video call nombeera ng'omulabako tuve mu kugula nka data wa buli lunaku gula extreme wifi osasula mwezi ate nga tebuukabuuka tuli ne Solo jjajja w'enkoola erinnya lyavaawo eryo erinnya eryo erya jjajja w'enkoola lijjawa sina muto gwe ndabyeko wano mu ghetto kyantandika abasinga bonna enkola bagiyize nda ng'olaba nga njirya abasinga kuyiga enkola tugambe nti gwogi bayigiriza sijagamuzaji naye nga abasinga okuba nti baghetto youth wane city Uganda abasinga ng'ogyeko Abasomaliya abo abakyotala abo bo bagiyigira mu P6 ndowooza naye bano abaddugavu bannange ndowooza abasinga bonna bagiyize enjira kiki ekireetera omuvubuka okuyiga enkoola kiki sayensi kyali awo kizose habit muze ng'omanyi nti ebintu by'emize omulundi ogusooka tis a try ogwokubiri tis a coincidence then ogwokusatu it becomes a habit so n'enkoola nayo ogusooka ogezesa gwokubiri n'ogiwoomerwa nagigezesaako ng'ekambagga ekayirira tewagiddamu yali oba amasanda mangi banafuna akakulu then tewagisiima naye obagiddamu ogwokubiri n'ogwokusatu wali ojjagirya kyemanyize ekyo kintu kikozeeko research ebintu ebisinga emize gino ogusooka ogezesa ogwokubiri nefuka coincidence ogwokusatu okikola ogwokusatu wallahi guba gufuuse muze nina mukwano gwange amita Kamadia yagendanga nnyo nateeteyo ku babiito ng'agula alamuza bannyinaffe atandika mpola mpola kati agwira mu mulengo waliwo wagenda oba olwokusatu wabeerawo ne bucket night ogula babiri bakuwaawo kumwa bwereere era ku lwokusatu takola baana gye baliyo nga baagaana okufumbirwa bakola ebyo kunoonya bakyala bakugula buli lunaku beabo Bakamadiya so tutunuulira obulamu bwo enkola eno gwagiyiga ddi wagiyiga nga oli mu senior 3 kati bangoba ewaka nalina cyayi wange yali atunda mu saluuni kati ngabeera n'obusente nansembeza nangamba jangu nkusuze adi mukunsuze engeri gye nali sina taata gye nali sina maama nga ndaba teri aŋŋambayo kati nenyo bakugoba ewaka lyokoze eki antiko wange twava ne mukazi we lumu nali nva Mbaale buzibu nno waŋŋambira mbuze nkwanira mukazi w'abasajja nali nva Mbaale nga nzija kukima school fees owa sponsor nga ne mukazi wava Mbaale ajja kulaba step mother wange kande nali nakujja nzeka mu baasi majjuni anangamba somo ntugende ffenna nenjagala okugaana ne tujja bameka babiri kati anko Dani wali mu kutusimbula mu taxi park yatubalira essaawa ez'okubanga tulina okubeera essite twasimbula essaawa 3 nga eba essaawa 7 amanyi tulina okubeera mu site atutuuka eyiganga mama Junior weewaabwe agamba Solo tuveemu tuvaamu antwale wa sisita we agamba kankole ki kanzije yakomawo ssaawa egi yali agenzeewa era kukolaki yali agenze okubuuza baba ku kitundu yakomawo ssaawa emu
Twakomawo ssaawa yajja papa Solomon tugende ng'amasimu oli kyali ataawa butaaya nga obimanye by'abasajja abo baagala okulwana. Kati mu kuggyako essimu yanyiga on mu kifo kya off ng'ayina awulira nga jinja Kampala yategeerawo nti bano baliiganga. Kama Junior twajja mu taxi nga ngamba mugambe tubadde wa jjaja. Nange nakogera Junior kyakoze kyangambe. Kati ono yatuuke tuba tutuuke Namugongo nga naye atuuka okulaga nti oli kyali bannaye. N'emmotoka ye nga naye etuuka yampitirawo Solomon jangu kunziza ku shedi. Muvaawa koze wedda tuli wa jjajja yangambirawo todawa waka todawange. Junior yangobese waka. Kyokoseka. Alali ye yangobese waka Junior. Bauto n'ogenda tewadda. Era saddamu kubeera wankoddaani netandika okubeera oyo Bashiri ali akakola. Kati ngolo mama Junior takuwolerezaako. Ate nga waliwo we yagezaako okuwoza n'amugamba kati ogobye enfuuzi naye nga omusajja oli yenanyini maka. Tenga Junior yetalina wakudde era yamalirizayo bamuziza mu motoka bamuzizaayo era nze nava eno nga sina wakusula okuddayo embaala. So nojje woono nzije waayo kyali Bashiri yali musazi wa nviiri naye nga lyamira anywa n'enjaga. Bashiri n'abinzizaamu nali nabiryako mu senior 1 ku St. Stephen. Ki ekikuleetera okubirya? Era nga omanyi mwana simanyi culture nayo mwana ndowooza mwana guba musaayi. Kuola abo brastobo naffe twabusangawo. Ate n'ebyo ebintu mira si mubi sijja gamba mbu mubi naye obuzibu bwe bebino nti alwaza amannyo oba olidde gali agakulu waliwo agakulu ago gakyambu wakati ngaffe embeera gye twalingamu nti tolina ssente oli agenda kugula akakola ke akyambuwe akwate ebikulu abikuwe gwe engeri gy'otalina ssente ojja kulya ebyo. Kati ebyo bye byatukutulanga amannyo bikaluba baaba bikaluba birumye embala oba olina okubirya jjukira omuse gwakuyingira dda. So otandika okulya akakoola Bashiri anyingiza system senior 3 ntoba n'akakoola kusoma nga nkyasoma after lunch siddayo n'okuswama akakoola senior 3 neggwako senior 4 Bashiri nangoba nayo oba Bashiri teyangoba newaggula senior 4 gisoma n'ogimalako? Nagimalako ng'era ndi akakoola era nembasinga n'obasinga nafuna 28 2006 Mbalesos kuba nali mugezi ate nali nava eno Kampala nga ndi eri Mbale nga teri standard. Newe nalira kusinga ennyo nga ndaba bye basomesa byonna. Embala kakola wakajjangawa kabaayo nayo? Kabaayo ab'Embale saa zino baagufunye dda basooka n'ab'e Kampala okugufuna. Bannaye emiraawo Embala akeera time yatuuka nga nze akalinda nga waliwo omukazi akatunda nga nze akamulindira ku taxi bali bamuyita mami yali mukyotala nti nga nze nina okubeera wali ku taxi akugamba taxi ejja UBK 888 beera ali ku barodo olina ogirinda era olugirengera mami abakuwa akabokisi ke ogenda bakuwayo obutunga bubiri ng'olwo school fees musasula ku ssomero naye nga sirinnyayo wemba ngenzeeyo ebeerera paka langi embeera omwo senior 4 nengimala senior 5 awe natandika ofunireyo interest yogende South Africa era nenkalya naye nga nze mbala South nenkalya nga mbala South kati wenamala emikaaga kwe kugamba oyo wako wange kwe kuŋŋamba ate ebyo bye yaŋŋamba kwe kutunda ploti yange ate nze we nalwala mbumira ddagala ekintu kye navaako kyali eki
kakola mwenge gwokka wakasigala kakakola kozi n'enjaga nayo nagivaako ko emyezi gyalinga 6 yeah nagivaako emyezi nga 6 kyajja ne bangamba oloba nnyo naawe solo oloba nnyo tokyalina wadde na ati wakirinywamu ekisada enzira ku kisada mu kulwala wana kakola wakasigalako sikavangako paka kati nakati okyakalya amannyo gatandikadde okuwangukamu amannyo gatandika gati okuwangukamu gatandika ndowooza 2010 2011 eddagala lyakosamu ne ku mannyo era ne gatandika okumenyekamenyeka nga gamenyeka naye nga tova ku mmira so wawalaba nga gatandisa okumenyeka lwaki twasooka n'omuwummuzaamu muganda wange ennaku gye nnina ku nsi kuno nve ku mmira yagala nfe bufi SB ennaku gyekunyumiriza taata sinywa mwenge siina sente musajja munaku mmira oyo omulaba oyo mmira akwerabiza ennaku y'omunsi omwenge waguviirako ddala ogwo siddamu guno era nze basajja wakiri olyamu mmira mu kifo ky'okunywa omwenge alaali omwenge oyo mmira akuuka n'amannyo akukuula amannyo n'omwenge nagwo gwokya ebibumba nakye wange yafa kidini feria yalwala liva yatandikira kidini liva n'afa lwakunywa walali era nange singa nagulemerako gwali gujja kunzita ogambye nti mmira akwerabiza ennaku atya mmira kasita otandika omugaya bwoti kyobadde olowoozaako obadde olowooza ku nnaku eyo vaibu biba birala wallahi ekyoddamu birowooza oba oyingidde vaibu ndala oba oyingidde kati vaibu yagguluma tosobola nakuddamu birowooza okujjako simanyi muga katonda mu ggulu kale abazungu bagamba it is a stimulator ndozo manyi ekintu ekistimulator kalina engeri simanyi oba kijja kitya naye wallahi okyuka olaba ne oba tonalya mmere n'olya akakoola ate munnaye oba toyagala akajjayo era okimiriza omuli wakakoola tatera kulya mmere osooka kulya nga tuvudde kubanga akakuwummuza ebirowoozo nako kujjako ennaku bibi kye biri mu kakoola omuvubuka ali eyo ebibi ebiri mu kakoola ebiri mu kakoola kyesobola okugamba nti kabeeyi akakoola kabeeyimu waliwo abakalya ng'anywerako omwenge agamba ye tasobola kwebaka nga tanyweddemu ate jjukira oli akakoola omwenge ate oba ogenda gusalanga busazi kitegeeza oba ogenda kunywera ddala kye bayita omwenge kitegeeza akasente oba tojasigazaamu akakoola katta obudde the more you become addicted the more gyokoma n'okkalya mu biseera byotalina kaliramu woba ng'oli addicted kakoola we bakaleeta ku ssaawa 5 ng'olinamu ku sente okatandika we bakaleeta ku 7 okatandika ate sente woozirya zonna ezo kale mwana kalya sente kalira ddala sente mbalemanyi nti kabeeyi kano ndaba bulagala babasibe bwe buti obwo bulaga akakalagalako ngakko bakatunda 3,000 ne bigijiwa wa 10,000 oba ne pikeo kale wonna oyinza okumaliramu fite naye wogenda okukamalirawo akalagala ako alaali ekyetaano oba badde nakyo mu nsawo nga kigenze ayinza obutakisigaza ate nga kigenda kitya gakukyamula nti oli ne waba talina omuwa okitegeera gamba what are giving up ebbanga lyemaze ng'oli akakola biki bwejjusa nogamba kakola kanfiiriza bino tekalina kyekanfiiriza tekalina kubanza akakola wekambuzanga otulo naddanga ku buliri n'empandiika katabo
owanika n'obutabo nze nabulwanga otulo nasomanga Bible yange neŋŋamba kati Bible eno ne pastor aleta mulabe akatabo leeta jangu omuyimbi wange Kabaka Masanga eno Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. eyo ye baaga eno baaga nze agyetungira naye sinaba akatabo kakano kala akayita This World Is Not Our Home. This world is not our home. Kati awo gwe wakawandiika Bible yange ogiraba yino tevaamu mu bimpimpi akatabo kano mulimu ki? Mulimu kale ngeno story yennyini era kyenkana gy'ozijjako. Ono ye ggwe nga wali munene shanga ate awo nga ndi mujja ame ngaati nawo ndi mujja ame. Ekitegeeza akakola kano ke kakuyambako okuwandiika akatabo kano? Akakola kalina omugaso gw'amaanyi nnyo lwakuba just abamu gy'okoma okubeera addicted kuko kakufuula nga olaba omwenge nti wona ogunywa ennyo gukulunafuya ofuuka lezi. Akatabo kano kati wakawandika buwandiisi nga kakuuba okatunda? Mbutunda. Babugula? Badde sina ssente zifulumya bungi. Nasobola kufulumyako just kano kokka. Kati kano wakatunda mmeka? Tunda $1,000. Ngenda kukagula kano nsomemu. Mu bimpimpi biki ebiri mu katabo kano? Mulimu era obulamu bwange naye nga womanyi nga byombuuza mulimu kati mulimu n'ebirala bye sitakugambye. Kitegeeza n'omuntu ali eyo copies endala gye ziri? Nsobola zifulumya kuba ngenda kukufunira abantu abasobola okuwagira nsobola ozifulumya Mr. SB kuba kwa kati bajje kali nawe nkugulireyo naye olina bubiri bwokka? Ninamu n'akalala newaka ninayo. Kansooke nkuwa kino ekyebiri tutwale buno obubiri. So nawe gwali eyo osobola okuwagira ku osobola omuwagirako? Osobola omuwagira leeta emaali gwiddeyo sister wange asomemu. Tomanya katabo kano kusinza ku mboozi gy'otuwadde naddala mu kitundu ekyasoose nti emboozi gy'otuwadde esobola okuyiga ebitali mu mboozi eyo biri mu katabo kano. Gwali eyo ojja kunkontakitinga tumuwagire akatunda muda osomemu onoosomamu oba oli awo onoomanya ebisingako awo. So ogambye nti gwe akakola kano tolina kyewejjusa kukko? Katola sina kyenkejjusa kuba mu ghetto abasajja tebangobanga. We nalwala luno olususu abantu abatakozesa kakoola abo ab'ekika bangoba. Ng'olwadde olususu nga bakwenyinyala? Jjaja yange yangoba nako ku Christmas yaŋŋamba sobola kulya mmere nga nkulabako.
nga ntudde mu ddiiro nabo nange mbu netutte mu ddiiro. Kyokoosi wali mu ddiiro nga bajjudde emmere nga bali mu ddiiro balya nange mbu netutte mu ddiiro ntuule ndye. Yaŋŋamba ssebo Solomon sobola kulya nnyama yange nga nkulabako. Fuluma Kiba kiddako SB4 n'ovaawo. Nasitula emmere neŋŋenda ne ntula wabweru. Alwanko wange yangoberera Uncle Steven naŋŋamba jangu Solomon komawo mu nnyumba. Komawo mu nnyumba yali munywa mwenge. Yamugamba Uncle Steven nedda jjajja akoze ki aŋŋaanye. Naye wallahi nakubamu omukono ogusooka amaziga ne gayiika mu mmere. Nenjiteeka mu kamwa neddamu mu sowaani. Nenkubamu nga omanyi nti era ffe tuli bageto yuti njala banjala oba olina okulya. Wallahi yagaana nze emmere tennemangako bukyanga. Kolo yagaana. Yagaana amaziga ge gannemesa emmere nti gali gayiika mu mmere. Ng'olwo ki ekikkaabya olw'okuba jjajja akugobye? Nti jjajja oyo yalwalako omugongo emyaka egi nga tatambula. Nali muto nga ndi mupi wano naye nga nze gwakubiriwe. Nga buli kimu nze akikola ewaka. Buli kimu nze agenda ku luzzi, nze ayoza ebintu, nze ayiwayo omusulo, nze akola buli kimu. Paka Mukama we yamuyamba n'addamu n'atambula. Nze natandika okuleeta ssente waka nga ndi MP5 nga ngenda n'empoota jjajja ne mbaleetera ne mbagulira akawunga ne mbagulira fish fillet balye. Naye yakinkola nawulira ennaku ng'olaba akuvuddemu. era natambula ne ngenda mu ghetto. Sajja ne bambuuza kikisolo ne bagamba mwana jjajja bw'atyo bw'aŋŋambye. Naŋŋamba kati tolidde emmere? Agamba siridde. Waliwo omuzira kisa naŋŋamba kwata genda olye. Ne ngula emmere awo nendya. Namala okulya naŋŋamba bakuwa akakoola. Bampa akakoola nenfuna vibe. Bino obyerabira? Emberabira. Era nje maze ebbanga nga sigenda wa jjajja kuyakusa. Akyaliyo? Gyali. Naye siyazaala mama wange, step mother we. Kati oyo newuunya n'engeri gye nali simanyi. Engeri gye yajjayo n'obwo obusungu. Ng'oggyeko jjajja abantu bakuwangaaliranga tugeze emikwano gyo ng'ovuddeko mu ghetto bo tebakwenyunyalanga n'okugobaganyanga? Ghetto yokka. Gwe manyi obulwadde bwonna bunnumidde mu ghetto. Mu ghetto abantu ba bulijjo bannenyinyalirira ddala. Abo bonna be nasoma nabo bonna. Ng'oggyeko DJ Nimrod? Ate Nimrod teyaliwo that time. Nimrod yali talabika. Nimrod muzudde wano nga Galaxy etandise okukyakakyakamu kwe kumulaba nti Nimrod waali naye yali yabulamu. Ennaku zino oyo Cobra oyo Bouncer Bebekulu oyo Milton niyo naye nasomanga naye ku St. Stephen era nga tubeera naye ye nali mu klasi emu naye. Dave Dash bana bangi nnyo abakazi nga wowe n'abanene. Nange nali musajja mugezi nalina n'emikisa. Demu yankotogera bukotogezi kuba abo bonna era baali bakoppanga nze nga nze ababuulira ekyokukola engeri nze gye nali kyalima Miss Boy that time nga sina kyejo nga manyi ekindeeta ku ssomero. So ennaku zino obulamu bw'otambuliramu abantu tebakwenyinyala kuba olaba bwera bwezi naddibu n'ogenda mu bantu batandika okukuga eyuuyu nga batandika okukwenyinyala gwe kiri kiti ewo? Era nze obulamu bwange era nkyabuwangalirira mu ghetto. Saagala nnyo kukaluubiriza abantu era nze oba wali onnennyinyaddeko ekintu tekinva mu bwongo. Ndwawo okuddamu okugyewo. Kasita okitegeera nti ono
tanjagala oba wenna agendayo ngenda kubeera buzibu gyali sijjayo olaba kugamba nti akakoola sina kyenkeevuma kuba nze mu ghetto omwo abali bakakola bebanguliranga ekyokulya bebampanga engoye bebankoleranga buli kimu era nga mubeeramu oli najjaze kulya mmira naga soma naye engoye zange eyo ndolaba akuleetedde akaveera ng'akuwa naye engatto zange eyo maneja Josh waali awo pasita waali basajja bange awo bonna babikoze mu mbeera eno gy'olimu nga tolina mannyo mukama era okagaayo otya nga tolina mannyo awo kati yo ati wange okaluma otya oyo ati wange tosobola mutegeera era oba olina kukagaayo era nga experienced ngaobayi nti obuntu nga jjaja ndabira ddala nga nkagaaya kati nno nerinnya olinnuma aye era leero ndowooza nina okuguluma leero aye tofunyemu ekyebiri kagamba olina okuguluma mwana gwe wayo okubeerawo tolina ssente tolina mulimu lwaki tolyamu kakola omulimu osobola kukola mulimu kuba mutwalyeyo asobola okubeera busitooli eno n'agamba bambi enkutteko kamuweyo akasente ka bizinensi nze ndi mutunzi wa ngatto okuzitunga okutunda ngatto zino sobola nkugambe nengatto zinagigulira 2,200 osobola ozitundirawo tugeze sobola okufuna wonna newekaba kaduuka nga kangatto oba onyambye taata no kati tugeze ti ontaddemu endiba otaze nga towadde 2 oba onyambye anti kati omuntu asobola okubeera eyo mukubalirira olowooza ka bizinensi kosuubira okosobola okukola kayinza okumalawo ssente nga mmeka dduuka nga bamanyi amaduuka g'enesite nofuna edduuka dde lya 20 nga 2 mangi nga lya 10 okupangisa 10 nosasula emyezi nga 5 then ne business ya milioni nga 2 milioni nga 2.5 tomanya omuntu ayinza okola programu eno oba oliawo nga yali kyaliiwo milioni 2.5 zizize engulu milioni 2.5 bazifuwa bufuyi basajja ogenda tobalaba ku tiktok ng'oli bamufuwe bwetaano n'obala wallahi milioni 2 naye nga gwe ze zikujja emagombe zikufuniza ne ku mukazi ozaali ne ku baana tolinayo mwana embala nalekayo omukazi ng'ali lubuto sirangako ku mwana wange myaka emeka giyiseyo emyaka emeka 13 lwaki tomunoonyaako ng'afaanana bwentyo agala dduke olina mukwana ndabika bulungi nga sinnalwala kati ngende nga nfaanana naye ngolowooza akyaliyo gyali omuwuliza gyali sitera mulamu tannafa omanyi lwaki oyinza okuba wayise emyaka 14 oyinza okuba eno ng'omukazi nina enamba ya maama we maama otera omukubirako yali yagimpa kati waliwo lwenkubira ku maama we naye maama we tanjagala ngamba gwe oli muyaayi yategeera atya nti oli muyaayi bali anyankole balabana tobamanyi tebagayira ddala baganda yakulabako ko ng'okyali luli nga ndyeri maama yangana nako muwala we yanumbanga nangamba muwala wange mwesonyiwe naye nga nze mwagala kuba ye yali mukazi wange eka wamuleka ng'ali lubuto olowooza yazaala mwana ki yazaala muwala gyali omuwala fakiti omuwala nayogerako naye omwana omuwala kiteera maama wa mukazi wange 2015 era namuweereza ebifaananyi byange nandaba naye ayeka yeesika era yaŋŋamba gwe wandika ndi lubuto nazaala ddala n'omwana
yakula yakingamba yeke nyingi naye funayo obudde onoonyeko ku mwana wo omulabeko nkyagala nnyo SB kuba kati wangamba nti kusi tolinaako baganda bo tolinaako oliko wekka kati omwana oyo yekka gw'olina ebimu ku bisinga n'okunnumya depression ebyo ki ekiganda okumunoonyako simanyi wawaali wennyini tisiyena kutandika ate genda wa jjajjaawe kuba oli omukadde ate ye mulalamu ayinza n'okumpitirira abasirikale okunkwata no ogezaako manyi lwaki omuwala yali akyasoma yali musinyakayo anti kati ebbanga ligenze yakula nawe wakula ogezaako ate siko n'otuukayo manyi abaana tulina problem ffe abaana obwana ebizibu byabamaama baffe tetubimanyi tetwabimanya naye omwana oyo asobola okubaako n'obukyali agamba taata yansuulawo simumanyi wafaanana yansuulawo nabanga alina gundi eyo ani naye tasobola kumanya tasobola kubanga musanyufu eyo gyali kubaba nga taatawo gyali mu kibuga muyaaye naye kati gwe va mu kiri ekifaananyi kyebakulabiramu ng'omuyaaye wekunaba kuwerekerako tujja kuwerekera kutuuke wa jjajjaawe oyo maama waani maama wa Siteera mugambe nze kulaba ku muwala wange sina kirala nnyo kyemwagaza njagala naye amanye nti nze kitaawe kitegeera kuba agalako kugenda okwekweka tisiti omwala mugambe bugambi waliwo yaŋŋamba nti omwala yayinza okuba ali wa jjajjaawe ewaka wali omanyi ye wa jjajjaawe kubeera Siteera we yali abeera ddattayo kinyuma funayo olunaku kyagala nnyo 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 tugendeyo tujja kukwerekerako njagala nnyo abaana kulwakuba nti ndi first born ate nakuzibwa nakuza bato bange ate baafa kati wemba siyagadde baliwo nayagala era nze buli mwana agwenda abandabira ddala nga muganda wange kuba baafa bato kirowoozeeko enamba yange ogirina tujja kwogera ne maneja waffe tulumbeyo ate siko batukubireyo amayinja baba tutemereyo naye nga nera kyali wange mukyala we yagala namugjako omwana ngaomwana muto kyali wange oyo mwesibyeeko ngamba noonya omwana wo munoonye oba genda ku poliisi oba betekamu tracking byonna ati siko omwana atuuka ekiragame nti daddi yannoonya mama wange namulemesa abajjajja wange namulemesa naye ogezaako sometimes abaana bano era muwala woyo Katonda akwadde obulamu mwana asobola okukula n'afuuka ekyomugaso mu nsi naye kijja kulabika bubi nnyo ng'ate ovudde muze muzaala amazima tajja kuba ne laavuyo tajja kwagala simwekweseeko omwana wange anti kati wano kyoli mu kukola okutyayo bagenda kukulaba batya maama atakwagala tulina kulumbisayo na kibuli tulumbeyo na kibuli jjajja nti ffe baani SB4 kasitoba nga gwayogedde nze ngenda kunoonya just kati ngeri anja kuba nkugamba webale nnyo ofunayo ka time newegulira amafuta ga mmotoka tujja kugateekamu kasoba nga okyajjukirawo bulungi najjajja tumweyanjuli oba kututema oba kutukubirayo naye ng'ogezezzaako kitegeera blood enawe byo biwanvu naye byebyo twagala kwerekereza kuba impozi yotujunjumizza andi tujja kusigala nga tukukyali mbadde ngamba bageto yuti bageto yuti omugati mugulume naye bannaaye mukole aso bannaaye musooke mukole ki munoonye ku ssente ssente tebazinoonya mu kukuba abantu ssente bakozesa amaanyi okuzifuna oba bwongo Katonda first tanajje mbasibira kama bawomi mbadde nsaba webazako ku bakyale babakubeereddewo omanyi si byangu enganda zisobola okuvaamu ekukano nejokuvaamu abakyala ne bakuvaamu naye waliwo bakyale ab'oku lusegere nga bo tebakuvaamu nebaza nnyo mikwano gyange gyonna mujja ame kampu egimbeereddewo n'egitali mujja ame gyonna nga gwomanyi nti oli mukwano gwange onnyambye wadde wali ongulidde ku mazzi ga 10 wadde wali ongulidde ku ki Mukama akuwa omukisa
siyinza beerabira bannange sobola mbaagala nnyo kuba singa simmwe singa nafa muli bangi sijja bamalayo naye nga muli bangi kyenerabidde obeerawo otya mu bulamu bwe emmere ogiryawa kuba tolina mulimu mulimu nno embeera ya street tojja gisobola nasomayo awo okubajja campaign tranjoy naye waliwo kikosi ekyaliwo awo ekyobwereere kati bajjako sometimes ebiseera byange ebyeddembe naera ngaawo bimanyi eno January teri ayagala kunyumya mbozi yakubajja teri buli omusaazi nalowooza kuki era yo sinafunayo wadde kali mu January ebyaddala katusabe nga ndi mubazi by professional sobola okubajja SB4 Media Tuggussa Enssonga tujja kudda tukukyalireko kyemmanyi programu eno ejja kuyitawo enkyukakyuka mu bulamu obwo katusabe mbalaba bangi bobikoledde mbalaba SB4 bangi nnyo bozizza engulu bangi ne criticise gwe yamuze engulu tekaye naku zino naye ambuzeeko kyali wangu oyo naye nja munonyamu tekaye tajja waffe bijja tereera teri bulamu bwa lubeerera mpozi nga mukama ye yasazeewo nagamba oyo mwagala bwentyo manyi mukama naye yatusalirawo osobola bikola naye nga mukama agamba mwagalaawo toba mu nsobi kubeerawo naye wabanga mukama yena wakwagala asobola okusindikira abantu ngaffe netukulaga ensi omuntu naafubutukayo nga tomanyi namumanya byoto byange byakuzimba kisomero yala nzimbeyo akasomero ne church ne orphanage at least byabibeerewo nga byabwereere abaana basoma abatasobola kusasula school fees newe kuba orphanage church somero kama abampadde obulamu byenjagala okuleka mu nsi kale katugende tusome katabo kano naye gwe omuntu alire yayagala katabo kano osobola okuncontactingako okefunire okasome omusupportinge mu ngeri emu oba endala solo naye abeerewo nze muzukulu wa Kabajja Airtel extreme wifi yatutekamu akasente gyefunire gwe munnanga ali eyo kisobola giteeka wakaawo osobola giteeka mu ofiisi yo osobola okugiteeka ku ssomero lyo abaana kati bali mu holiday bawe extreme wifi ngwenga era smart tv watereko youtube balabe katuni balabe baleme kwebowa nga bali waka gwali mtala w'amawanga nga okoyo kugula data wa buli nnaku okugerako ne bazadde bo banemikwano gyo muzadde wo somuteera wifi ewaka nobeera nga ate omukubira wonna woyagalidde kubanga internet yabwe tebuukabuuka bagise extreme wifi kuba bannaffe aba Airtel jjaja solo katukwerekereze mukama kutukuumire tujja kudda tukulambuleko ndi sure ate ebbanga eritali lyawala katutufuuse ba mukwano tujja kujjako koneyo olugambye wa ja ame tujja kujja tubakyayirako tugulume Chainalo SB. Era baza njagala oba nkutuma ontwalireyo obubaka bwange. Kankutuma ontwalireyo obubaka bwange bawo. Bagambe. Siri bulungi ennaku zino ndimu kasenyiga naye kankutuma ontwalireyo obubaka buno. Mugulumireko eyo. Tuyanza nnyo SB kubanaye. Njagala otuuke obagambe mbatumidde. Tuyanza nnyo tuyanzege mukama akuddize webale kuwulira mulanga gwange kunsuulira akadde taata kama akwongera omukisa. Okay, ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tujja kusisinkana mu kitundu kyaffe ekyokusatu mbeere bulungi mweraba. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept
enter your Airtel Money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.